abagole ba Allah subhanahu wa ta'ala mwenna abakunganye mu muzimbo guno olwaleero munzikirize tandike ebigambo byaffe bino ebitonotono n'okumutenda Allah subhanahu wa ta'ala ate n'okumwebaza ku byengera byonna Allah byatuwadde nga mu byo mwe muli n'ekyengera kino ekyokuba nti at least tutandise okusiba obuguwa bw'engatto obugenda ku nnyumba ye Allah subhanahu wa ta'ala. Munzikirize mbalamuseeko nange n'ekiramuso ekyo ekirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubadde tukuba talbiya eyo labbaik Allahumma labbaik, nempulira nga amaloboozi ekituufu gali wansi, nenfunamu okwennyamira ne nga nti abagenyi ba Mungu moto yaabwe gye bagenda banafuye mu kujogerera wano banajogera batuuse, naye nenjagala njibabuulireko ekigambo labbaika Allahumma labbaika. Ebigambo ebyo bitegeeza Mungu nti Katonda waffe omulungi, twanukudde omulanga gwo Allah, tugwanukudde. Labbaika la sharika laka labbaik, Allah twanukudde omulanga nga tetukugattako kintu kyonna, tukakasa Allah ntwanukudde omulanga ogwo. Inna alhamda, tukakasa Allah nti amatendo gonna, wa ni'mata, n'ebyengera byonna, laka wal mulku, bibyo Allah, n'obukulembeze obwa buli kintu kyonna buli mikono gyo Allah. La sharika laka labbaik, togattibwako Allah omulanga tugwanukudde. Mulanga kigwe twanukula okutuleesera ebigambo ebigambo Mungu nti twanukudde omulanga ogwo. Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu atunyumiza ebyali ku nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam bwe yali amaze okuzimba ennyumba gye mugenda okulaba, Al-Kaabatu Sharifa, ennyumba eri wakati w'ensi, okusinziira kuba na sayansi ne ba geographians webetegereza ensi ne bagiraba bwefaanana. Ennyumba eyo bw'amala okugizimba eyitibwa Kaaba, Allah yamugamba ebigambo bino. Allah yamugamba nti owange Ibrahim, wa adhin fi nnansi bilhajji, genda okoola abantu bajje balambule ennyumba eno. Yatuuka rijalan wa ala kulli dhamiri, Allah namugamba nti bajja kujja nga mulimu abanatambuza ebigere, abanabatava wala, wa ala kulli dhamir, waliyo n'abajja okujja nga beebagadde nga bano abanaava e Uganda. Allah namukakasa namugamba nti yatina min kulli fajjin amir, bajja kujja nga bava mu buli mpuyi nampuyi zansi. Nze ekinkakasa ekyo buli wengenda e Makka mbaako ensi gyendaba nga mpya gyendi mbadde sigimanyi. Oluusi nga bannange babadde bagimanyi, naye nze ng'omuntu nga mbadde sigimanyi. Naye bw'onaagenda ojja kusangayo ensi z'obadde tomanyi. Ekyewuunyisa waliyo n'abantu nga tebamanyi nti waliyo n'ensi gye bayita Uganda. Era abamu ku Bawarabu omusanga nakubuuza ovaawa, n'omugamba nti nva Uganda. Uganda yeeririddawa? Twali mu hijja ey'omwaka gwa 2023, omusajja Omuwarabu omu n'ambuuza Uganda eririddawa? Nga mumanyi Abamisiri tebakkiriza nnyo nti tebamanyi. Ne mugamba nti Uganda jambe Japan, neighbor wa Japan. Nanga Uganda jambe Japan, ntegedde Uganda neighbor wa Japan. Naye ekyo nno njagadde kikulaga nti waliyo abatamanyi ne Uganda gyekola ki gyeri, naye nga mutuufu gyeri. Kati Allah kyagamba nti yatina min kulli fajjin amik, abantu bajja kujja nga bava mu buli mpuyi nampuyi zansi. Yemwe Allah balonze, tewali balala. Era kyandibadde ku buli mutima gwa muntu yenna agenda ku nnyumba ya Mungu okukifiiringa muli nti yenze bazanya nengo waabwe, nze mugenyi wa Mungu, nze Sebo Sheikh waliwo omukyalo omu twali tumutwala mu hijja emu, najja nampa ssente nanga Sheikh nsaba nterekere ssente zino, naye nga buli wajja mpa emitwalo 10 neziwera ssente nga nnyingi. Bwe twatuuka eddoha ku kisaawe nanga nti seeka njagala ontwale
ingula oyo olugoye olujja mu ssente zange zino yalina $1,300,000 ne mugamba lwaki ssente zino ogenda zigulamu olugoye njagala balaga abantu abawulira Makka ne bagiteeka mu bifuba nangamba seeka njagala kugula lugoye mwezo ssente zonna mbadde nsonda ssente za lugoye kunze lwaki ssente zonna ogenda zigulamu olugoye nangamba njagala kwambalira Allah njagala Mungu mwambalire ndabe bwe naamusaba ebyange abigaane ntwala ngula olugoye olugenda ku ki olugenda Kaaba mulinga awulira ku Kaaba engoye zonna zaalina tezisaana kugenda ku Kaaba asaana afuneyo olugoye lwagenda okwambalira Katonda amugambye nti mukama wange Allah naawe ondabye olugoye ndwambadde kati amusabe ebibye nanga ndabe Allah yanaagaana atya okunnyanukula naye fe olwaleero Kaaba muli owulira otya mu kifuba kyo nga gwagenda ku Kaaba abalala tubatwala Kaaba wano sheekhe omu akyogedde ogenda omulanga omusajja akaaba amaziga nomugamba kiki sheekhe nanga sikkiriza nti yenze ndi ku Kaaba omutima gwe gukkiriza ne guyingiza Kaaba obuzito bwayo n'awulira nga si yali ku Kaaba naye nga mutuufu yaliwo kati Nabbi Ibrahim Allah amugamba nti mukama wange Allah nze nsobola obbakoola naye eddoboozi linaatuuka litya eri abantu abo bonna mu nsi yonna Allah n'amugamba nti alaika nida wa alaina albalagh gwe koowoola ogw'okutuusa eddoboozi eryo gwange Nabbi Ibrahim n'ayimirira ku jjinja mujja kulira baliraanye Kaaba baliyita maqaamu Ibrahim bw'ayimirira ku jjinja eryo n'ayogera ebigambo bino naa nti ayuha nnaasu abange mwenna abantu gye muli nga nammwe abakoowoola inna rabbakum qad bana baitan Allah wammwe abazimbidde ennyumba riwanda yaziga nti inna rabbakum qad ittakhadha baitan Allah alonze eno nga ye nnyumba ye fahajjuhu mwanguwe mujje mulambule ennyumba eno bw'amala okwogera ebigambo ebyo Sayyidina Abdullah ibn Abbas atugamba nti fa ajabuhu rijalu wannisa min baini aslabi abaihim fenna twayanukula omulango wa Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam nga tukyalina ku migongo gy'abajjajjaffe abaaliwo mu kaseera ako simanyi jjajjawo wakumeka eyali ku mulembe gwa Nabbi Ibrahim gwe wayanukulirako gwe atudde olwaleero naye fenna twayanukula okuggyako abatono abaayanukula ne bagamba labbaik allahumma labbaik Allah omulanga tuguwulidde era Allah tugwanukudde labbaik la sharika laka labbaik Allah tugwanukudde nga tukkiriza ntogattibwako Allah oli omu mu bwomu bwo innal hamda amatendo gonna Allah mbujjuvu bwago gonna gago wa ni'ma n'ebyengera byonna Allah bibyo gwabigaba laka wal mulku la sharika laka Allah tukkiriza ntogattibwako oli omu mu bwomu bwo bwe twayogera ebigambo ebyo fenna abaayanukula abamanyi batugamba ridwanullahi alaihim ndoza kyakiro kisaina Abdullah ibn Abbas mbasirabidde yagamba nti buli omu emirundi gye yayanukula gye mirundi Allah gyamutwala ku nnyumba ye pwide wano sheekhe nga alina baalaga baatandika okugenda ku nnyumba ya Mungu mugyenkaaga ndoza nammwe mbalabyeko mulowooza babaayanukula emirundi emeka era mulowooza sheekhe Yusufu ono yatava ku nnyonyi ng'aba agenze Kaaba tagenze kusuubula yayanukula emeka naawe osobola okuba nga wayanukula mingi tuukiriza okwanukula okwo buli wawulira nti Allah alina kyakuwadde oyanukula ogendewa twayanukula dda amanyi ne batugamba nti buli omu agenda ku Kaaba emirundi gye yayanukula mulimu abayanukula nga bwe baddamu gye emirundi Allah gy'abazzaayo so ate waliyo n'abatayanukulira ddala betwegayirira olubeerera nti haji Allah sente abadde azikuwadde wandikoze hijja ng'okyesobola wallahi tumanyi bangi wano e Kampala nga bamuyita ne haji naye nga talinnyanga okisaawa entebe ng'agenda kukola hijja wabula ayitawo ng'agenda Japan agenda China bwe kiba nga Allah atulonzeeyo ffe abali wano nga ffe twambadde engatta ezigenda e Makka bannange bwe muwuliranga labbayika allahumma labbayika ng'eyogerwa temugizannyisanga eyo yekakasa olugendo lwaffe olututwalawa labbayik allahumma labbayik labbayik la sharika laka labbayik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak
munsanyusiza bwe muzeemu bwe muti at least mulaze nti muli bagenyi ba Allah subhanahu wa ta'ala kubanga nabbi yagamba nti alghazu walmu'tamiru walhajju wafdullah nabbi yatugamba nti omuntu agenda okulwanirira obusiraamu mu ntalo n'omuntu agenda okukola umura ngammwe n'omuntu agenda okukola hijja e Makka nabbi yagamba nti abo bagenyi ba Katonda kubanga da'ahum fa ajabuhu Allah yabakoola ne baanukula omulango ogwo fasa'aluhu fa a'tahum Allah ne bamusaba naye yama okubawa bwe mutuukayo temutwerabira mu dduwa zammwe mutusabire nnyo naye musabire nnyo n'ensi yaffe naddala akaseera ke tulimu kaseera si kangu kayinza ovaamu ensi okutabanguka oba okuteerera ate olubeerera naye edduwa zammwe abagenda obeera Kaaba zikola kinene njagala okubasaba nga mugenda ku dduwa ze mba muwandiika ku buli lupapula lw'ekitabo ky'ogenda okukozesa ng'oli Makka waggulu soosaayo nti nnosabira ku Uganda n'Abannayuganda Allah subhanahu wa ta'ala atulondere abakulembeze abasinga okubeera abalungi n'ensi yaffe Mungu agijjuze sigale nga ya mirembe olubeerera lwonna abagenyi ba Allah subhanahu wa ta'ala mbasanyukiddeko okubatunulako mu byenyi nga yemmwe bagoole ba Allah tabaraka wa ta'ala abagenda okutuuka ku nnyumba ye nkakasa bulungi nti basheekhe bakoze ogwabwe ate era bakyagukola mbasaba mwekwate ku bigambo by'abasheekhe Makka afaanaganako ng'abali mu magye Makka teweetwala tumala kubuuza sheekhe abakomando w'oku ntiko kati tuzzaako ki bw'agamba nti kwata wano ng'okwata awo bw'onaakola ebibyo ojja kulabirawo nga bavuga nti sebaavuga eyo oba obula ng'olina okudda olidde so tulina okubeera ki abeegendereza ennyo naye mmanya engeri gye muli bagenyi ba Katonda n'emitima girina kubeera migonvu naddala eri abakulembeze bammwe njagala okusembayo nga mbeebaza immwe okusalawo ne mulonda ekibiina kino ekya Zamzam ne musaba kyekiba kibatwala e Makka Nabbi sallallahu alayhi wasallam yayogera ebigambo ku Zamzam bw'owulira ebigambo ebyo buli omu yandyegombye atambule nammwe aba Zamzam kubanga nabbi yagamba nti innaha mubaraka eyo Zamzam gye mulaba ekisookera ddala ya mikisa innaha mubaraka ate mu Zamzam mwe mulina mubaraka temulanga byewuunyisa naye nga nabbi yagamba nti amazzi aga ga Zamzam innaha mubaraka mazzi ga mikisa abalonda erinnya eryo nga ly'ekibiina kino mwalonda bulungi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala Zamzam agifule ya mukisa na bonna banagitambuliramu Katonda abafule ba mikisa aga nti innaha mubaraka Zamzam yaki ya mukisa si kyekyokka nabbi naga nti wa tu'matu hadithi egamete eriwayo envudde mutwe nga bweri naye nabbi yagaa nti Zamzam eyo emalira n'abantu obutaddamu kuwankawankira byakulya omuntu agirimu atereera omutima omuntu anya Zamzam tebeerawo nga wankawankira byakulya oba ntegerekesa si kyekyokka nabbi nagaa nti ate eddagala nnyo ku bantu abalina emitima emirwadde sisuubira muntu alina mutima mufugu taagaliza mutima gwakko mutima gwafutwa gwansaalwa okuba nga ali wano naffe mu Zamzam tusuubira nti mwenna abali wano emitima miki emitima miramu kubanga buli abatambula ne Zamzam bwatyo bwafaanana wa mukisa ayoza emitima agoba endwadde zonna eziri ku mitima gy'abantu kale nsanyuka nnyo bwe ndaba nga muli wano nsaba Allah akkirize nga nabbi bwe yagamba nti Zamzam lima shuriba lahu amazzi aga ga Zamzam buli omu kyaganywera Allah kyamuwa nsaba Allah na mwenna abatambulidde mu Zamzam buli omu Mungu amuwe ekigendererwa kye tusaba Allah omulungi na mwenna abatambulidde mu Zamzam Allah akkirize buli omu amuwe ekigendererwa kye nga bwe tusaba Allah akkirize n'abo bonna abateekerateekera Zamzam nabo Allah abateekereteekera obulamu bwabwe Mungu ateekereteekera n'enkomerero yaabwe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala n'abo bonna abasiimiddwa Zamzam Allah ateeke emikisa mu bulamu bwabwe ne mu baana bwabwe basalidde akiiko olwaleero Mungu abafuula abaana b'omukisa Mungu abafuula abantu balamu Mungu abafuula abaana abakwata mpola Mungu abafuula abaana abagambwako tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala batufuulira abantu abalungi ebbanga lyonna tumusaba Allah naffenna abali wano nga bwatutte ku nnyumba y'omulundi guno tumusaba Allah guleme kubanga gwe mulundi ogusembayo tumusaba Allah atuzzeeyo ku nnyumba y'emirundi n'emirundi nga temumiinisa bannange
ekigambo genda ku nyumba ya Mungu tulina bye tulabyeko shekhe ndoza chuwako obujulizi nga ne visa agifunye ne passport agirina ne ticket agirina ne kukisawe n'atuuka entebe n'atagenda ngawe muli wante mulowooza nti mutuuse musigale nga musaba Allah nti Mungu kkiriza olugendo lwaffe lutuukirire twali ku hijja emu gye twali tugendako e Makka nyazaala omu n'asanga mukoddomi we ku nnyonyi emu n'agamba sijja kugenda shekhe ndoza abimanyako n'agamba sijja kugenda nti lwaki siyinza kusitama ku mwana siyinza kutuula mu nnyonyi nsitame ku mwana ne bamwegayirira nti kale omwana kagenda atula eri mu fast naga nti bwebanga yennyonyi emu mugende Mungu alolala teyagenda ye ng'agamba tasitama ku ki tasitama ku mwana kati nammwe abafaanaganako ng'abo bayinza okuba nga muffe mwe bali naye tusaba Allah bwe babanga mwe bali Mungu abikyuse tusobole okugenda ku nnyumba ye tusaba Allah atuukirize olugendo lwaffe luno tusobole okutuuka ku nnyumba ye tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala omulungi abatagendangako Makka mu ffenna abali wano tumusaba Allah tukolere enteekateeka ey'obwangu tutuuke ku nnyumba ye ate abaali bagenzeyo tumusaba Allah naffe atuzzeeyo emirundi n'emirundi tumusaba Allah atufuula abagenyi b'ennyumba eyo emirundi egitabalika nga bwe tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwangaze nga tuli basiraamu bwali batuusizza akaseera atujjulule nga tuli abakkiriza bannamaddala bannange mbadde n'ebyokwogera gye muli nga bingi naye akadde nga bwe kafaanana munzikiriza olwaleero nkome wano inshallah tuzaye muli bamukomyewo nga Mungu atuwadde omukisa ogubalabako tujja kwongera okwogera ebigambo ebisinga ku bino musaba Allah tabaraka wa taala omulungi atuukirize ebigendererwa byaffe ate Mungu akkiriza atuwangaza obuwangazi obulungi obutaliimu ndwadde obutaliimu kusabiriza obutaliimu kuwanjaga obutaliimu mbeera mbi yonna tumusaba Allah atuwe obulamu obulungi wa sallallahu taala ala sayyidina Muhammad النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين ينزم تفاشرف بزنيانين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.